bemanyi baba malala yazuula bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuula bino awo okutewafu ate wajja wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya abantu bawano bawungutuse nnyo n'obuwagizi beda oyinza okwesanga essaawa zino nga bakola kampeni ya 2026 bawungutuse era kibaliko buli muntu ekintu kyakola kati kampeni 2026 yatandikidde kwajja okwo kuwungutuka kakati nze nzijukira nga twakatandika gavumenti ngira tukyakkiriziganya ne mukuba byasi president yagenda muze bale sikanya nawe hati yesokola kitu nawe nati ngamuchakola mu government nga tukyakkiriziganya naye kaka sikiriziganya nawe hati ebimu tukkiriziganya ebimu ne tukkiriziganya ate kya butonde ani aduka wa munne ani oba jakimanya kana fashion byo banamalira bajja kuba bategedde adi aduka president we yagamba nti naye abantu mu bitundu bya mukuba byasi bino district Kivoka district Wakiso ezayitamu olutalo Luwero Nakaseke ntaddeyo enguudo ntaddeyo tractor ku buli gombolola ntaddeyo birole walo birole bibatuwa obo bijjukira ebyalingako Luwero Triangle naye lwaki mukyakaaba obwavu ne bamugamba nti muzeeyi ekikyatuka by'obwavu ntandikwa bino wonna wabituwa naye twagala akasente akatukola ki akatusindika ng'entandikwa ntandikwa nti ye naleta mwami Kisamba Mugerwa Eruwero bera minister w'entandikwa najja mu parliament mwene arase okugamba nti njagala mu mpo mutemwa nguwa abantu bano ab'omu bitundu mwe twalwanira buli kimu infrastructure tugezezzaako beetaaga entandikwa mu parliament eyo aba Uganda yonna ne baga nti ne waffe baavu n'egindi baavu era okukakkana mwami Cosmas Adebo ne Galvindi yazijjangako n'azisuula eri nga kati tujja kukkiriza ssente genda Luweero yokka entandikwa ebeere ya Uganda yonna okukakkana ng'entandikwa egenze mu Uganda yonna ng'abaali bagisuubiddwamu okubayamba ne Uganda yonna nga teyambiddwa kubanga bw'ogenda omansula kyewategese nga kyalibadde package eyambe bano bo bakiveemu kimanyiza tekikoze therefore ne mukyala Betty Amongi yamongi amudi yengomongomo byonna bibye omukyala oyo mukamwana okumugamba nti agende akwate ssente zino ezanabbanja iyo ensobi we yatandikidde kubanga olaba omukyala Nabbanja ng'akuba essimu ye eri halo bwe yagikubidde yabadde ava kulima wadde ate avuga booda yabadde ava kukola ki kulima toyinza kuŋŋamba nti oyina obusobozi obutegeera abazeetaaga eggulu nga tonafuna busobozi bwe bazeetaaga mu kisenyi toyinza kuŋŋamba ebitundu ebyo byonna gavumenti yalibadde kola study neraba wajje bakubye abantu embooko era lwaki bazibakubye siwulidde ku mbooko ggulu wadde lira siwulidde ku mbooko lira siwulidde ku mbooko lamu n'olwekyo si kintu bo bayina empisa babadde bayina wakamiriki mwe lwaki mwamuma akalulu mu Kampala kati ekyo nakyo kirala ekyo nakyo nsonga nkulu mwamuma kawa bamuwa nsonga nkulu naye ate bw'obeera ng'oddukanya ggwanga ate zino zati Mwami Museveni tulina obuzibu naye nga program bwegenda lwakuba tusoseza wa Nabbanja ensonga ennene ye main menu kano tuli ku kabbalibbali ka dessert naye eri ye menu waliwo ebizibu ebiri obvious era ndi mweraliikirivu ku lw'abantu bano bamukuba byasi n'emmengo emiggo gye bagenda otukubya Buganda ekubwa ekyo kyokka ogwo muggo omuntu okuga nti nze Kampala abantu 17 munnaye ebyamu biddemye wano sibisobodde naye ebyeggulu yabifunirawo mu nnaku 3 ogwo muggo era abatukubye emiggo simanyi kigendererwa kyabwe naye nga mu bikolwa byabwe bateekeramu Omuganda naddala okubeera mu katyabaga Abaganda tuli mu katyabaga mu kizenga kino ekiddako emyaka gino 5 tuli mu katyabaga olw'abantu abo patire n'olw'abali mu gavumenti kubanga ddayo emabega olabe nze mmanyi bulungi ate ne mukuba byasa akimanyi nti mu gavumenti muno mulimu abantu abawalaŋŋanya abantu bawano era ne pulezidenti akimanyi kyova olaba mu 87 mu Novemba bwe yali aggula emipiira gy'ebike nakifuba yatugamba bangi
bali muno mu government babadde baŋŋaana okugula emipiira gino era vision yafulumya amawulire omuntu omunene nga gugamba because soccer is harmless says Museveni nti bakateega yabo nga bamugamba tokkiriza kuzzaawo mipiira n'agamba nedda tulina endagaano ey'obutonde wakati waffe ne mwami Museveni baakola nabo tebatwagala bonna naye ye bwe tuyimirira naye tusobola okuwugula ebimu ku bizibu bino bwe kityo bwe kizze kiba banno bamukuba byasi baatweyawulako ne badda ewaffe wa Emmengo ne bakwata Mmengo okugikozesa okulwana wakati w'obwakabaka bwa Buganda ne mwami Museveni ate yali tuyambye kyova olaba ebintu bye yali atandiseeko agenda abipowa nga lwaki abipowa lwammwe bano bamukuba byasi yes ab'Emmengo yes ekyokulabirako abadde ayogera service delivery ate yo eri teriiwo mu amalwaliro agakunnyonnyodde mu Buganda mwe gatali enguudo enfu wano wogambira nti bannanga omugga gwawaguluza omukazi bamwetisa olubutagenda azalira emitala obwo busosoze ati nzija obwa gavumenti ya Yoweri Museveni n'ekyo nakyo mwekiri byonna mwebiri mukola njagala ompa omukisa tukole debate y'ekintu ekikulu nze naye nja kukuleka lwaki ŋŋamba nti mmwe oba mweyuze nakyo kiggwe tutuyinza kwebuza nabukuba byasi kubanga bwe tumala tukkiriziganya obutakkiriziganya bwaffe we agree to disagree nze ndaba bwenti esebo President Museveni ebyo byonna yabiraba n'agamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ojjukira bwe yamala emyaka 2 ng'amunoonya ku ssimu nga kutibahabulwa anoonya Ssaabasajja ye twogere ku nsonga za Buganda nga banno bagamba togikwata nga abo President bw'amala n'agamba nti Ssaabasajja njagala tukkaanye okusobola abantu bano wabeewo gavumenti ya Buganda ng'eri mu ssemateeka naye empeereza ttiimu y'abasajja b'abagezi tuteese ekintu kino tukijje mu ddiiro Ssaabasajja Kabaka wa Buganda n'alonda abantu baali 18 mu kuba byasi bw'amala balonda bakulemberwa Joseph Mulanya Mulise Mwogerere ne President Museveni yajja ttiimu ne zituula emyezi 6 nga era banyumya ku Buganda babisikasinga bati ku kintu kimu Buganda eveeta wano weeri bagenda okumaliriza enteeseganya ezo linda kawo katono yes Buganda eveeta wano egende ku Levendal yes bamaze okutuula bamaze okukkiriziganya ate ekikwewuunyisa mu biseera ebyo President Museveni yalinga mu mambuka nga gya campings okulwanyisa Joseph Kony nga gyava ku nnyonyi najja mu lukiiko oyo akimanyi bwe bamaliriza ne bajjamu package bonna ennungi ennyo eri Buganda ng'ega nti tubeerewo ne gavumenti ya Buganda gavumenti ya Buganda essente zonna ezibadde zikozesebwa gavumenti ya Uganda mu Buganda tuziwe gavumenti eno gavumenti eyo evunaanyizibwe ku malwaliro gonna amalwaliro gonna agali gavumenti agali mu Buganda tugawe gavumenti eyo okujjako national referral y'emulago yebesigala mu gavumenti ya wakati ne bagamba nti naye amalwaliro gonna referrals zonna Nakaseke Masaka byonna kalisizaani atwala tugende eri Kayunga Gombe gabadde ayogera oyo gonna tugase mu gavumenti ya Buganda ne sente tuziteekeyo abantu ba Buganda Abaganda beerondera abakulembeze baddukanye sente ezo bwe bamala ekyo ne bagamba nti enguudo zonna eziri mu Buganda ezikolwako UNRA Uganda National Authority tuzise mu gavumenti ya Buganda era enguudo ezo zonna Buganda eronda abanaaziddukanya n'ozikola okujjako enguudo 2 ezisala Uganda oluva Ejjinja oluva Emaraba ne lusalamu ne lugenda Emutukula Masaka Road therefore n'olugenda eggulu oluyite Kawempe olwambuka lufuluma paka Sudan ezo 2 zezibasigala mu gavumenti ya wakati naye endala zonna tuziwe gavumenti ya Buganda yekola ebintu byayo ne bagenda ku byenjigiriza ne baga nti amasomero gonna agali mu Buganda gonna tugawe gavumenti eyo ya Buganda ebyo ebiwandiiko kwebiri abimanyi tayinza byogero naine kokobereze kati ono ye alaba kikuba Museveni kyaleeta naye naffe twekube mu kifuba ffe tukoze tutya nkyakujjira amasomero gonna ne bagatuwa ne baga nti okujjako university 2 ey'Emakerere n'ey'Ekyambogo ziri national universities naye ezisigadde zonna ne sente ezizigendamu zonna zigende mu gavumenti ya Buganda eby'amazzi eby'ebibira eby'ettaka byonna bidde mu gavumenti ya Buganda
bwe baali bamala olukuŋŋaana olwo Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere yakulembera ttiimu ya Ssaabasajja Kabaka bwe baamala okusayininga memorandum n'akola maiden speech n'agamba mwami Museveni nti ssebo bino by'otuwadde bulijjo bye tusaba mu federo lwaki tokiyise federo President Museveni amugamba nti bwe nakiyita federo abasayidi eno abatabaagala mmwe tebajja kiraba bulungi mmwe mukitwale bwe mutyo Mulwanya Mulise namugamba nti abantu ba Buganda nabo tebajja kiraba bulungi namugamba genda onnyonnyola aba Buganda nange ngende nnyonnyola abaki abeeyogulu abeene engulu bonna abatagala abali mu gavumenti eno abatagala Buganda nabo bangi bwe bamala memorandum eyo Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere n'agenda ewa Ssaabasajja Kabaka n'agimwanjulira n'amugamba bino bye tuggyeyo Ssaabasajja n'akkiriza nti weewaawo mwalimu akawaayiro akaga nti disitulikiti za Buganda zijja kumala kuyisa resolution ekiwagira baba batandise Mulwanya Mulise Mwogerere agamba president nti naye gwe olina ssente ezinakyogera nze sizirina how will I mobilize Buganda nange njagala ssente namugamba ssente ngenda zikuwa essente bwe zajja ne bazirwaniramu ekiro oyo akimanyi kati bano bamukuba byasi ne ttiimu endala abo abavubuka bakikonyogo John Bachacha Ambrosi ne balumba Ssaabasajja ne bavuga nti bano baalidde ddiiru tobikkiriza tobisayininga tokwata na simu tegendayo awo nga tukyali awo ng'omaliriza tuddeko wona koliko response anti response yayogedde nnyo oyo simanyi bwatebayo yayogedde nnyo ensonga eyo bweva mu ddiiro omuganda n'afiirwa kakati akugambye amalwaliro gaffe temuli bitanda bebakamungu nange mbiraba naye gwe wakola ki kati oliyagala agula ebitanda Buganda eyina badokita abali frustrated batunuulire Buganda erina abasomesa tunulira covid kyagenda okukola amasomero g'omu Buganda ag'obwannannyini abantu ge beezimbidde education bali bagibawadde naye banno basejjoloola abadde Mmengo ne bakola olutalo lwabwe nga bo bagala political capital batukositinze ennyo ffe ng'abantu ba Buganda ekyo omuntu yenna atulaba njagala asooka akitegere anja kumusooka mumuleke addemu ebyo naye ebirala nina bingi ku nsonga eyo bingi nno kubanga n'olunaku olumu ekisinga okutukubya mmwe nti President Museveni yagenda n'ayogera n'abasajja abakulu abaali mu Buganda abafudde abatakyaliwo yagenda okuleeta Ssaabataka omuzza wano abo baali batandise Mmengo Kabaka wafadda ddi yali Ssaabataka aluwa yalwana lwaki tadda President Museveni yaleeta Ssaabataka ng'abo tebamanyi n'amutwala Komamboga n'abeerayo ewiiki 3 nga tebamanyi nga bali ku leediyo babuuka gyali bakuba Sama mu makanzu omusajja omukulu n'akuba Sama mu makanzu twagala Ssaabataka ffe tojja kutujooga naye nga Ssaabataka yajja dda bateeseganya n'oli nakati wakati mu kubanja Kabaka waffe President Museveni n'aleeta ekiteeso n'alumba era kyengenda okusemberayo nakyo wano funaawo n'agenda ewa Haji Badru Kakungulu n'amugamba nti Haji Kakungulu nti muno mu gavumenti mulimu abataagala Bwakabaka President akikkiriza abagirwanyisa naye mbadde nsaba oyogere ne Prince Mutebi Ronnie ajje mu gavumenti tukole naye bwe banaakolako naye bajja kutegeera bajja kufuna omukwano naye bawulirize bye mbagamba Prince Badru Kakungulu n'amugamba nti nedda Kabaka takola Kabaka tajja kukola mu gavumenti yoffe Kabaka waffe takola ki President n'amuddamu nti nga Edward Mutesa yali president yasooka n'amugamba nti ate ebyakivaamu byali birungi titwagala Kabaka kuddamu kugenda mu bintu ebyo naye Prince Badru Kakungulu n'amugamba nze nkuwadde assurance katukuwe time yogera n'abantu baabo naffe kanjogere n'ab'e Mmengo basale pressure oteeketeke paka Kabaka lwanaddawo bulungi Prince Badru Kakungulu yafa mu 92 era bwe yafa president n'aga nti akabi kagenda kuttukiza n'asala amagezi n'asattira ayise Army Council eggulu ebigambo Besigye bye yamugamba tubimanyi ne kano butafiire ne kano Sserwanga Lwanga era mwami Besigye yamugamba nti ozaawo Obwakabaka naye olunaku olumu olugenda mu nsonda n'okaaba ne wejjusa ate bwe twatuuka mu kalulu ka 21 ebipande bya Besigye bye baakuba ku bbogwe wa Bulange yenna era Besigye oye mutukubya owayi mukulu mukuba byasi muganye Ssaabasajja okwata essimu ya President Museveni enkiiko zonna mu bigaanidde mwe mukubya abantu kiki ennyo lwaki embiranye eriwaawo gavumenti eya wakati erina obuyinza obwa waggulu okusalawo ku buli nsonga
Samateeka wa 95 n'alambika Minister wa Local Government, Minister wa Finance, ne Minister in charge Presidency era ne Prime Minister. Akati muganda wange Luutu ekizibu kati ye kyalina kyekyo ekokkobereza eriri eri mu gavumenti eya wakati. Agamba mmwe. Kati kumeweno. Azze n'akugamba banno. Bayu. Olwaleero gwe mubuuze bwe baagenda mu nkola eya regional government ey'Ebunyolo etambula yeeriwa oba ey'Ettoolo. Ey'Ebusoga olwaleero ku buli 100 bali abaavu ebitundu 42%. Ng'ate abaavu ku buli 100 aba Uganda bonna national 24%. Kakati Busoga esinga even ya national level 50%. Regional government nga special yali vice president ne Kadaga abadde olwaleero speaker emyaka 10 olwaleero nga secretary general NRM yabadde Kaswe Lumumba obwavu lunkupe regional government gye bateeka Busoga bakkiriza eriruddawa. Ekizibu kiriwa? Galima kwekansaamu aga government kakubereza eryeyina eri obusosoze eri ebitundu ebirala. Busosoze? Ibusosoze. Kakati nze ngenda kumulaga kintu kimu. Ffe tuzaalibwa mu Greater Mbende. Greater Mbende olwaleero eyina ebyalo 2445. Ye Kiboga, Mubende, Mityana, Kyankwanzi, Kasanda, Mityana municipality ne Mubende municipality. Sente ze babawadde eza response ku COVID-19 omulama gwe tuliko. Greater Mubende. Greater Mbende ya 1.968 billion. Nga Kiboga bonna Greater Mbende eyina abantu akakadde kamwe 7,723. Bushenyi Greater Bushenyi eyina Buhweju, Mtoma, Rubirizi, Shema, Bushenyi nebera ne Bushenyi municipality ne Shema. Bayina ebyalo 2,384. Bafunye allocation ya kawumbi kamu obukadde 93. Ne Bushenyi eyina abantu 9,964. Busosoze. Kakati abantu 9,964 babawadde 1.9 billion. N'abantu kakadde kamwe 74 nga ne land area Greater Mbende yesinga Greater Bushenyi iyo bagiwadde 1.96 nga osente aba Greater Mbende ze basinzaako buli obukadde 6 mbona bukka. Obwo busosoze. Kakati kino era yabadde Mengo yekola kino. Olwaleero natumina Kiwanda bali mu kwebyo ebintu byamu. Olwaleero director budget mwana wa ku Kibanja Mugambe tiimu abadde bakola ku by'essente mu ggwanga lyonna okuva mu Central Bank ne Finance Ministry bonna bantu ba ku Kibanja wa Yoweri Kaguta Museveni. Olwaleero tiimu 1962 abali mu Ministry of Finance n'abali Ministry of Planning and Economic Development omugenzi Sam Odaka gugudde ne bannaabwe bonna tebalina bwe bakola busosoze bwa ssente nga ssente zigenda. Busoga region ye yali second to Buganda between 1958 up to 1971. Kakati olwaleero eri mu namba 9. Olwokubanga ssente zonna bezikolako naye ng'ate omusobo tugenda Western Region kikyereta mu treasury mwana wattu ekyomuwendo tekiriiwo einayo amata olwaleero bayiwa mayuwe ate lwaki gwegenda factory y'amatooke eya professor gye bateekayo olwaleero amatooke ge bagamba gali packed ge baterese mu covid ono ne bagatwala mu factory nkota ziri mmeko batali mmeka. Kakati kikoze olwaleero kokkobereze ono lyayogera nti liri eno ekitali effutwa n'obusosoze kye tuyita nepotism tribalism n'okugira abantu wano kungulu boogera kino. Era bwe tugenda okugamba bino bagamba ebikola omuzinzi amasomero agali private agasinga obungi gali mu Buganda nga bwakyogedde. Era bwe twagenza okumaliriza performance eya Pierre imu COVID mwana watu Buganda region yakulembedde number 1. Ni ate gye basinga okusosola. Kakati gye basinga naye ng'olwaleero eri sente eza Ministry ya Education allocation Western region efuna omugabo gw'amaanyi nnyo ne be babadde number 2. Eastern region ne Northern baafeebye. Kakati bino byonna bikolebwa kagenderere era muganda wange ono najja akulaga gwe tebeza ngenda okulaga
district eyabuhweju ya mitwalo 14,800 bagiwadde obukadde bw'essente okusinza n'ebyalo byeyina naye nga RDC n'akakiiko ko aka COVID response team bafunye obukadde 150 ne Wakiso naye yafunye obukadde 150 era sebo Wakiso y'obukadde obusala mu mitwalo 10 obukadde 150 naye nabe emitwalo 10 mwaka 8 emitome wakahindo tafire emitwalo 19,15 bafunya nabo 150 Rubirizi emitwalo 14,600 ejabantu bafunyawo obukadde 150 era sebo yabadde Mengo yereeta ekizibu ngate Museveni yayogedde Kadaala nti obulwadde bwa COVID walwa katalekeka atuliza COVID-19 cases zisinza okuweza aguza Kampala number 1 Wakiso number 2 kakati gwe wa government ate bogenda okukola supplementary budget waliwo wemmenge yatudde mu cabinet andi kakati ekyo kyangu okwogera bwoti dinda maliriza sebo kakati tugenza okumaliriza RDC Wakiso coverage ya square kilometer 2,288 bukadde 150 coverage ya Bugisu sub-region district musanvu ziri square kilometer 2,219 Wakiso esinga Bugisu sub-region yo eina amaka ebyalo lusanvu mu abiri emiruka 147 Bugisu sub-region tugenda okutuuka December 2019 ng'eyina ebyalo kasanvu 266 katwagenza okumaliza mu kuba akalulu aka January 2021 byafuusa ebyalo 8 mu 316 bya multiplies byongedde kakati ate sente budget eno gye bagizenga bagayi Wakiso yesinza obulwadde ne Kampala mu mbeera ya cases kakati bali buli ba VHT supplementary budget obuwumbi 600 ze batodde buli kyalo kirina abasawo ab'ebyalo basatu gyemitwalo 33 n'emitwalo 10 supervisor oba mobilizer owa task force ey'ekyalo gyemitwalo 4 kakati emitwalo 4 kubisamu ebyalo kanaana 316 n'ebyalo 702 ng'ate gwe gy'ogambye obulwadde gye bukola ki gye businga ng'ewakiso buli square kilometer on average erina abantu 3,000 on average ne bw'ojja nansana division buli square kilometer eriko abantu 1,242 wano tutudde Makindye Ssaabagabo eriko abantu 3,900 buli square kilometer kakati bino kulimba okugamba nti Buganda kyekizibu ekizibu government eya wakati obusosoze bwayo bwekoze bwe buleeta ekizibu olwaleero amalwaliro agali private Central Region oba Buganda Wakiso Kampala bebasinga amalwaliro agali private weewaawo kakati bagamala okubeera private kikutegeeza ki common man ali Makindye Ssaabagabo ali Nansana ali Katabi ali Kajjansi buli wagenda wonna atoola nsimbi ne Western Region Diana Atwine PS gwe baleeta oluvannyuma lw'okugugulana nti Haji Lukwago oya ali nnyo pro Buganda buli kintu kyonna alaga nti tuteeka okubeera ne equity bamaliriza nga musindikiriza ye ng'agenze kuba permanent secretary owa Education Service Commission eri Diana Atwine buli ekyomuganyo kyonna kigenda ku butaka era olwaliro wano Mmengo ekyo yekikola katuddeka mukoroluutu bw'ogenda olwaleero kyetwandise regional referral etwala Greater Mpigi yegomba otwekeko Butambala oteekeko Mpigi yasigalawo ne Wakiso eddwaliro regional referral ebadde Entebbe kale ate yafuuka ya ggwanga lyonna kakati regional referral eyankole tugendeka omukuluutu tufune response ye kakati mu kulaba okwamangu ayina bakkirizisa mukulaba okwokungulu oyina bokkirizisa but we are leaders nze naawe tuli bakulembeze ezo figo ozisomye okuva mu 2006 zino za leero ziriko n'ennaku efiga ez'engeri zonna azaazi tusomera eziraga kakati sebo kati ngajja ngenda muwe ennaku z'omwezi 6 6 July 2021 all local government accounting officers supplementary funding for COVID emergency requirement for financial 2021-2022
Timothy Mugambe ye director wa budget Minister of Finance era yateekako omukono ku lwa permanent secretary stroke secretary to the treasury. Kakati wewa wenjaga mukulu kwa byasi tukola bati tukiriziganye Minister Matia Kasaija awandikira bitajeno kakati sente zoraba defense 10.4 billion zino nabo ogenda okulaba bolaba government ya wakati yesingo kuleta obuzibu obusoseze mukulu atulaze figures zino enaku za mwezi gano lwaki musosola you don't have equity ebyo ebintu he has been reading those statements all along. No, ziri fresh nakusomeza mukanga year by year he has been reading not he gives you facts ayagala mutereze. But actually, ultimately, this is what I'm talking about. Nti bo bwe bamala okudda eno kakati kamuwe ekyokulabirako bo baatuula ne bapanga Amiri akyambadde tumugyeyo ono era nanga biri nkuwulira tuteekeyo mulala omuggundu gwa nuupu bwe gajja mwagyeyo ba leaders ne bateekayo biki bisasalala kakati Amiria yayimiriranga ne bwe ba cabinet naga nti kino kikosa Buganda era nakigamba mukama we bakoze wonna from 79 abantu abafaanana bwe batyo Mengo enkola yaayo simanyi oba naye ekimanyi Mengo yatandika mu 1992 the purpose of creating that body omuzungu yayagala ku neutralizing amaanyi ga kabaka natandika okuba nga takyalina grip ku bantu be. That's why endagaano zatandika 1984 good 1997 sorry 1900 n'endagaano ezaddirira nga zikolwa wakati wa Mengo n'omuzungu irrespective of the kabaka and the Baganda. Mengo wanongo bakabaka buzeewo ne kweri agreement gye nakugambye gyabadde akugamba nti lwaki ebusoga teri lwaki ffe tituli wano katule twogera ku Buganda ne government bwe tunayogera ku busoga n'ekyo kinajja atabiikiriza agatta ebintu ebirala mu nvaaze oba ofumbye ekyennyanja tontera mu musota twogera ku Buganda lwaki eri bweti endagaano eri bwe yakolebwa enkiiko zaabwe zitwa bo tebamanyi intelligence ne bagamba nti bwe mukkiriza Museveni ono nassaawo regional government tetujja musobola mukalu bwe twava mu CA abantu abeere Mengo zizukira omugenzi Yusufu Nsubuga Nsambu honorable bino byoya byanswa kabaka gwatuwadde taliiwo kabaka byoya byanswa okay ne batambuza ekyo era ne bakiguza abaganda ne bakigula nayogedde ku ntandikwa nti ne mwami Museveni akimanyi nti mu government ye mulimu abantu abali against us ng'abaakulembera okuleeta obwetwaze mu Uganda abaganda baali waggulu nnyo omuzungu yakola ki ekyo kyennyini kyatuteeka mu katyabagako okuwalanibwa singa nina ssente nandikupakidde gwe munyonyi n'ogende Gaborone mu Botswana n'olaba eggwanga lye bayita aly'Abaswana baali on top babakubye babasaanyizaawo okunyumya ebigambo ebyo nga bw'obinyumya tekigenda tuyamba. What's the way forward? Batubye Wakiso tebagisalamu Wakiso nene nnyo byonna nzikiriziganya nabyo naye ekibuuzo tukoze ekikinga abakulembeze amalwaliro gaffe tegali mudaga tugaleke gakulemberwe kakati yeewanye mukyusa waggulu yeewanye anti waggulu waliyo omuntu atukulembera mukwano gwaffe nze nasoma ekiramu kya Ssekabaka Daudi Chwa ng'agamba mutabani we Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri n'amugamba nti mwana wange gwe Muteesa gw'olizaayo abazungu Muteesa omberebere yabaleeta gw'oli bazaayo ogenda kukolera mu babana byabufuzi bamukuba byasa bajja kuseketerwa kabaka bo bali buvuunika omusajja alibuuza n'aseetinga wano aliva mu Maserengeta ekyo ekiraamo kyakolwa nga Daudi Chwa tannafa myaka mingi nnyo Daudi Chwa nga tannafa myaka mingi nnyo bwe kituuse abote abo be baamukwata bwe njogera mukono ya sigamba ye exactly naye ngamba abendooza be baakwata abote ne bamutwala ebamunaanika okumulaga Ssaabasajja nti beeni oyo byayogera temuli abote yasinga ne bamulaga abote ne yeeyala namuga nti nja kuwa buli kibu ngabo bwe bakubamu nga lwakuba embuutu tukoze tutya okuzzaawo ebyasoba tubadde n'omukwano n'entegeeragana wakati waffe ne mwami Museveni irrespective of the obstacles nepotism n'ebirala ebiri mu gavumenti ye kyetuteekwa okukola omukazi dokita omukazi bw'abeera mu maka
ayinza obutagano baamu si lwakuba nti muli mulaavu naye atunulira abaana be naga nti abaana bange banaakola bati n'abalekeraani n'agumira makolo n'abeeramu era ekiro Mukobyasi bw'akomawo n'ayagala n'okumunywegera omukazi nakkiriza naye nga tayina ayagala Mukobyasi naye nga atazira abaana bali bannadwamu ekyo kimu kakati akuwaanidde Buganda yasinze mu UPE kituufu naye baani abaana si bakatushabe abaana abani tunulira abaana ba Buganda ennaku zino bano bennyini bateeka ku mutimbagano ne ku radio yaffe y'obujjajja Ssaabasajja tukwebaza Abaganda batumbudde bagagga abavubuka bagagga genda olabe ebiri mu matama gaabwe si mayirungi basiiba bagaya mayirungi emimwa gya kiragala nti sebo Kabaka obatadde waggulu ku Lwokuna lwa wiiki ewedde basereebu ba Buganda bonna bakamiliyoni Dani Kazibwe bonna abayimbi bawano bagenze ne babeera eggulu okumala ennaku 6 baagala kulaba Jenosale kulaba nga abateeka akamere mu nsawo bakomewo eyo embeera ogyogerako ki abantu baffe bagobeddwa ku mirimu Abaganda badagana mwe muli Mmengo muga nti tuli ku ntiko ki teriiwo kati ettaka likomyewo mmwe mwennyini mwe mutukubya ffe tuli bazzukulu bali abaagabana akanaana we are beneficiaries gavumenti etukuba kulwammwe gavumenti tetutuukiridde ffe kwogera naffe ettaka abaliguze abaligobako abantu si ffe balala naye batuzingiramu kakati Mmengo CPM agamba temujja kutujjako mayiro bamuligitwala tulirinda omulala n'agizza bakubyeko omukazi we ayingidde mukalina nti olimala n'omulekawo bw'olifandi mweddiza oba okyayima nkyoyogerako Mmengo yennyini mu ttaka eryo lye baagiddiza ebyapa by'ettaka eby'Abaganda bye baabaddiza lwakinze luutu mu mpaliizi obanga mayiro yennungi lwakinze mu mpaliizi Elisi mwali giwadde bamwine lwali giwadde bakateetumbwa sinze nze ndi wawaka mpa mayiro nange mukulu tukambuuze nankwadde bakatushabe be basinga mu Kampala be bananyini ttaka most of those kind nebuuza olowooza lwaki abo factors nyingi ebyenfuna tubivuddemu ebyenfuna batukubye babitujeemu ebyobulimi ettaka ligobwako abantu byonna mbiraba era mbimanyi naye tubikoze bitya okuddawo n'oramentinga you will not change anything. What's the way forward? The way forward is to create that environment. President yatugamba Ssaabasajja nti nze abantu baabo Bamukobyasi taddamu kwogera nabo bw'anaabanga w'ensonga enkulu nze naawe tugyogereko babiri kati waliwo omugongo ogukubaganiddwa baddeyo Ssaabasajja ku lwaffe Abaganda addemu ayogerere mukulu munne ate ne President Museveni naawe tugamba wadde Bamukobyasi bakola ebyo wadde Mmengo ekola ebyo disregarding waliwo Abaganda abatabiriimu abeetaaga okuyambibwa ne President akimanye n'oli akimanye tunoonya mirembe tunoonya eggwanga lino obutasaanirawo ddala kinaakolebwa kitya. Bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja 3 yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel z'olaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya